Kyaddaaki baminisita basabye gavumenti eyongeze ku musaala gw'abakuumi baabwe kuba ebyatuuse ku koloneeri era kati omugenzi retired Kano Charles Engola byandifuuka ekiri atabaala anti kirya n'atudde. Kati basazeewo basitukiremu okwewala okusula ku tebuukye ng'eyabuulira ow'olugambo ekyama anti emboozi weemubulira mwana ttunga akyanja. Bano bagamba nti kaakati gavumenti erina okukola butaweera butassa mukono okulaba nga abakuumaddembe basanyuka. Amanya muziki wa Alhaji Abdul Munyamishafi Kulwanga ogamba otya munywanyi kansubire nti enkuyege zikyakubira enduulu era mukama akyakwazisa obulamu. Ebintu ebimu bigenda okutuukawo nga bigenda kununula balala era omukulu Sabiti Wilson eyakafa wamu n'okujja minisita mu bulamu bw'ensi eno yandibanga ye agenze naye obulamu bwa bannaabulese bugenda kubeera tteereere nga nnyindo ya nte anti kaakati batandise okuteesebwako okulaba nga babeera nabo nga balina akamwenyumwenyu ku matama. Nga wakayita essaawa ntono ng'enjege encuku eno emaze okuba nga etuukawo wali ekyanja, baminisita basabye gavumenti ebayambe eyongeze abakuumi baabwe anti kino kisobole okuba nga kiyamba obulamu bwabwe okubeera nga buli wamu kubanga kati bali mu kutya okususse. Abamu ku baminisita basobodde okubeera nga ate boogera ku byonna ebibaddewo wamu n'okutya kwe baliko bwe baminisita ab'enjawulo omuli omukubu oyo wa local government amanyiddwa nga Rafael Majezi abangi bamujjukira ku gikwate kutogikwatako. Ono agamba nti mweraliikirivu kuba bonna baweebwa abakuumi bano naye ekimumalamu amaanyi nti tebakkirizibwa kwerondera bakuumi bano. Ayongerako n'agamba nti Ministry ya Defense eyongere ku nsako n'omusaala gwe baweebwa abakuumi bano kubanga obulamu bwabwe buli mu kutya wamu n'amatigga. Naye singa abakuumi babeera nga basanyufu ate nga n'ewaabwe mu maka gabe basanyufu, tomanya obulamu bw'abaminisita bwandibeera nga mwanattu buli bulungi. Ayongerako n'agamba nti abantu bano balina n'okuweebwako liivu bagende balabe ku bantu baabwe famire zaabwe ate zisobole okuba nga zibakubako emmunye. Ate ye minisita omubeezi ow'amasomero ow'enjigiriza ow'amasomero oba ebibiina ebisookerwako Honorable Charles Joyce Kaducho agambye nti abadde ne Sabbiiti ebbanga ddene nerisukka ne mwaka naye abadde tamulabamu buzibu bwonna. Ono ayongeddeko n'agamba nti kino ekyatuuseewo nga Sabbiiti yakikola ate gw'abadde naye nga mwana mulungi muwulize. Agamba nti n'abakuumi abalala balina okubeera nga ate batuula nabo wamu n'okutandika okukola enkiiko ez'abakuumaddembe bano basobole okumanya ebizibu byabwe ebibaluma ate basobole okubeera nga babakwatizaako kuba singa basigala nga bakyalina ebizibu bino ebyatuuse ku koloneeri byandituuka ne ku baminisita bano. Naye nga bwe tukimanyi nti abantu abamu baba n'endowooza ya njawulo. Ye Meeja General Jim Muhwezi era nga ye minisita w'ebyokwerinda avuddeyo n'agamba nti Sabbiiti yabadde n'ekikyamu ku mutwe wabula yabadde tategeeza nti yeetaaga omusaala wadde nga babaddeyo bo bagamba nti bino ebigambo Sabbiiti byabadde ayogera ng'alaga nti yeetaaga omusaala. Ye minisita ate abaddewo agamba nti yabadde na kikyamu ku mutwe yabadde teyeetaaga nsimbi. Kino kifuuka ekyokuyiga nti tolinda ate buzibu kumala kutuukako n'olyoka ate onoonya ekyokukola. Lwaki omala kwekoona n'ojjukira okubuuka? Muziki wa Alhaji Abdul Munyamishafi Kulwanga omukama akonkoomere. Meeja General Sabbiiti omukulu Sabbiiti abadde afande wummula mirembe. Okufaako kwandibanga kututta omuntu omu naye kunonodde abasirikale abalala. Colonel retired Kano Charles Engola tusaba Mukama Katonda amwanirize
ebyamusobako byonna anaabitegeerera eyo ng'amutuuseeko. Abantu bo basanyufu. Abamu bavuddeyo ne bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 2 May lugenda kubeera lunaku lw'abakozesebwa. Olwanga 1 May lugenda kuba lunaku olw'abakozi, abula nga 2 May lujja kuba lunaku lw'abakozesebwa nga bajjukira omu afande Wilson Sabit. Bino byenjogedde bya social media, wabula si byange Shafik Lwanga, naye by'amawulire g'ensosokkowa byange.